biwandiiko kyakuguzizza kakasa nti ekyapa bwe kiba ettaka lya kyapa ekyapa akikuwa kakasa nti nno akwerako kopi ya ndagamuntu ye nti akuweerako obufaananyi waakiri 3 oba paasipoota oyo mukyapa ng'alimu yekka naye babeera nga balimu 2 bonna aba 2 bakuwa obufaananyi obuna endagamuntu kakasa nti bakusayiningira foomu eyitibwa transfer form kakasa nti mukola endagaano bw'oba oguze kabakula endagaano era amateeka agakola endagaano eyo mugagoberere ebyo nno bikulu bwe kiba ekyapa ekyo nga kya famire ettaka lya famire maka oba we bajja ssente oba biki kakasa nti olukusa olwetaagisa okuva mu mukyalo olufunye weetegereza ekyapa ekyo kiriko kiyinza okubeerako ye n'abaana ettaka lyonna liriko abaana nga bawandiise ku kyapa weetaaga lukusa lwa kkooti bw'aba administrator kakasa nti nno ba beneficiary basayininze n'olwekyo bingi nnyo ebitambulira mu buvunaanyizibwa obwo ku biwandiiko by'alina okuwa naye ebyo byemmenye bisaale kakasa nti abikuwadde era kansuubire nti byo ebikwatagana ku ttaka byo obirina nti ettaka walikebera walirambula tekuliiko bantu bwe beerako abantu wabeebuuzaako be baani bakola ki ku ttaka eryo obuvunaanyizibwa bwabwe n'obuyinza ne rights zaabwe eddembe lyabwe ku ttaka eyo liri ki ebyo byonna kansubire wabikola kansubire nti wagenda mu land office n'okola saaki n'ozuula nti ttaka lirye nti amannya bufaananyi emikono gyonna egiriyo gigye era nti tekuliiko kavieti nti era tekuliiko mogegi teyeewola ebyo byonna nti tebiriiko awo ojja kusobola bulungi nnyo okukyusa obwannannyini obwo kankwagalize bitambule bulungi.